Kale, kusema official nkwebaza okubanga ate kwoli subscribinga ku mukutu guno okusobola kubanga tofuna videos ezifaanaganako bwediti. Tuli powered by Arabic Style Adhesive abakola cement asiba tiles n'azinywereza ddala banoonyeeko. Tuli powered by Axola abatunzi ba cement asiba tiles abakutegeeza nti gendayo oberenga ate ofunira cement oyo owa Arabic Style Adhesive. Then Axola bakutunza sola eza buli kika balina security cameras oziteeka ku kikomera kyo ate kibakola ekirala ndaso okuyamba kamera ezo baziconnectinga ku simu yo nga oba oli ku mirimu osobola okusupervisinga n'omanya ekigenda mu maaso ewuwo. Kale banoonyeeko Platinum Wellness Spa abakozi b'amasaagi spa nnungi nnyo esangibwa Lukuli ng'okkirira bw'oti Nnaŋŋanda nga tonatuuka ku water pump ogenda okubanga ate obasanga bannaffe aba Platinum Wellness Spa nabo banoonyeeko okusobola okubeera nga ate ogenda n'okola ku masaagi nzo bo oli mukoowu ng'ombiri mukoowu Nakanyama tubadde mu weekend then genda ko berenga ate okolamu bakukolako massage atali professional ogenda banga obasangako. Kale genda ozasanga esomero litatereta bizingo okkirira bwoti Erukuli Nnaŋŋanda then ojasanga ekkubo erikira limanyiddwa nga it is Lumala access ojja okubeera nga ate obasanga. Kale tukyagenda maaso n'ekitundu kyaffe ekyokubiri kino eyeekolera era nga mu episode eno sokoddemu obuuze ku bantu nziramu okubabuuzaako abalabi ba Simon Official amanya nze yeekolera Itongwa era nga mbategeeza nti buli lwa Sande oba osanga naabeerangako nammwe ku mukutu guno kwongera okutangaaza eggwanga ku bigenda mu maaso. Olunaku olwaleero oba mu episode eno kitugenda okuhandolinga tugenda kuhandolinga ebyavudde mu lukiiko lwa PTA olwa essomero lya St Mary's Kisubi lumanyirwa nga SMAC. SMAC ye St Mary's stand eno SMAC ye St Mary's Kisubi era nga essomero lino omwana wa Kyagulanyi gy'asomera Kampala. Emabega kaawo ndowooza emyezi nga ebiri oba gumu kitundu emabega gumu emabega emboozi y'enjaga eyakwatibwa ne Solomon yatambula gye bawaayiriza Solomon tereza olulimi egambibwa gye bawaayiriza Solomon tereza olulimi muganda wange. Amanyi, first of almost, me personally, I know Bobi Wine. Bobi Wine, ye muntu atasobola kukuwa mukisa kwogera naye ng'otamidde wadde mwenge. Ye muntu akubiriza dde obutanywa sigala. Ye muntu akubiriza okubeera ewala w'ebitamiiza. Era ye musajja akambuwala ennyo buli lwakulaba ng'oli mu myaka emivubuka ng'okozesa ebikuggyako. Wale tominaako Luganda. Ekyo kyogera kubanga oli muntu wa Bobi Wine oba oyogera bituufu. Ani njogera ku Bobi Wine gwe mmanyi. Osegeera. Kakati bw'aba so big restraining from them as you yeekolera gw'atalinaako Luganda oba as you Hightower oba as you Selector Devi as you Nubian Lee. How about to his own blood? So bwenkeera ku maca ne gaggwe baawaayira. Mantegeeza kyentegeeza ssebo genda mu maaso. Mu audio eyalinkinze ennamba wadde waliwo ne videos ezaadde zitambula Bobi Wine yavuddeyo n'aleeta okwemulugunywa kwe eri headmaster. Ekisooka agamba nti headmaster yayitibwa oluvannyuma lw'omwana we ebigambibwa nti yakwatibwa n'enjaga ne boogerezeganya bingi nnyo ebyayitibwamu naye mu byonna mwalimu okusirika ekisooka okuyamba reputation ya famire n'ey'essomero. Bobi Wine agamba naye kyasinga okumuluma kyekigambibwa nti ate headmaster yennyini n'akwotingibwa nga yakola interview egambibwa mbu baagoba mutabani wa Bobi Wine olw'enjaga ate ekyo kigenda okubeerawo nga ne suspension yali yaggwako dda. Today situdde wano ng'omwagazi wa Bobi Wine oba ng'omwagazi wa First Family nze gye nzikiririzaamu. Ntuddewo nga taata. Nze nali nagaana okwogera ku bintu ebyo. Era bangi baŋŋamba nga bisaga ebyo akagwawo gyogereko. Ne bagamba nina omuyimbi mukwano gwange bamuyita Mary Bata Namakula. Waliwo akavubuka awo kaalina n'envunza mu bigere. Kajja ne kamwerippako nti omwana gw'olina wange. Oba okiwakanamu tugende mu musaayi. Ne ŋŋamba omuyimbi oyo nkwegayidde togenda mu musaayi. Bogena musaayi kagera kuba kakuwangudde.
kubanga kagenda nti omwana ne bwali batusiwaako kajja kuba ka province nti kakwebakako teweewolereza ku kyotakoze. That's why nze bennagaano byogerako seewolereza ku kyesikoze era siwolereza muntu ku kyatakoze eki kyatakoze. That's why nagaano byogerako. But as a father since ne His Excellency Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu mutata wa Solomon yabyogeddeko nange kambyogereko. Bobi Wine musajja mugagga alina obusobozi bwonna obusomesa abaana be e Bulaaya ate nga wali seefu n'okusingako wano, naye ayagala abaana be bakule n'empisa ez'ekikatuliki ng'omusajja omukatuliki, yayagala abaana be bakule n'empisa ez'ekiddugavu ng'omusajja omuddugavu, yayagala abaana be bakule n'empisa ez'ekiganda ng'omusajja omuganda. N'asalawo abatwale ku ssomero ly'abakatuliki, essomero eriri mu Africa, essomero eriri mu Buganda, nga byonna birepresenting ekyo kyakola ki kyali oshegeera muganda wange. Weewaawo eri baali badde Mosef naye yasalawo abaleete wano kubanga yamanya Mukama Katonda bw'atakuuma kaalo akuuma okuumira bwemage. Kyava asalawo abatwale mu ssomero ly'Omukama abakuumira awo. But unfortunately today abaweereza b'Omukama basazeewo okukolagana ne Sitaani okusaanyaawo omwana w'Omukama kubanga ffenna tuli baana b'Omukama. Ale bw'okeera ku makya n'olwanagana n'omwana omuto oba olwanagana ani na malayika y'Omukama. Kakati ebbanga lyonna ffe tubadde tukimanyi nti ekkanisa oba ekyaki ekereziya katolika oba omuzikiti kye kitaawuluzi mwe tuddukira ng'abanyigirizibwa okuloopa ensonga zaffe nti tuttibwa titunyigirizibwa. Naye ate today bwe bamanga abanyigiriza banyingidde mu nnyumba y'Omukama tugenda kuddukira wa? Otegeera muganda wange Simon, ekkanisa oba ekereziya oba omuzikiti mu nsi neewabaawo olutalo gye tulina okwewogoma, gye tulina okwekweka. Eyakikoze yaweerezebwayo kkanisa ya ekereziya katolika ya Uganda. Dewodaati awudaati omujjega. Otegeera muganda wange, kakati ekereziya mwe tulina okuddukira nga waliwo olutalo lwonna mu Uganda kubanga kaabe muyeekera amagye gabayekera kagabe ga gavumenti tegayinza kuba masiru kukuba bantu bali mu kkanisa. Era twalabanga embeera egaanyi nga tuddukira mu ki? Mu kkanisa oba mu ekereziya oba mu muzikiti kubanga bano bonna abali mu kulwana batera okutta ennyumba eyo. Olunaku olwalera ennyumba eyo mwe twalidduse okufuna obubudamu bw'eba yeekola n'abanyigiriza okunyigiriza abanyigirizibwa. Oba tutusema ku conclusions maybe kiyinza okuba nga kale tugambe nti weekiri naye nga kikoma ku level ya ssomero. Lwaki tukyambusa mangu ne tukyambusa ku level y'eggwanga na biki? Naggamba omwana bw'akeera ku makya naawe mulira mu katale tebanenya ye, banenya kitaawe eyamukuza eyamuwola ne nnyina. Muganda wagambye nti omwana omubi akola ki? Avumaganya nnyina. Kakati olunaku olwaleero ekkanisa gye twaliddukidde ekitaawuluzi kyaffe bwe kiba kyegasse ku banyigiriza ale kya nnaku nnyo. Bw'eba ensolima gye bayita mu 7 eyingidde n'ekkanisa olwaleero kya nnaku nnyo. Kankuwa ekyokulabirako, Queen wa Bungereza temulaba nti w'amaanyi n'eddoboozi lya mugaso mutono nnyo mu lutalo okusinga erya Papa Abakatuliki. Papa Abakatuliki okimanyi ye mukulembeze w'ensi eno nti Queen ne bw'ayogera ku by'olutalo lw'era Russia bagamba ono ali mu byabufuzi anoonya byanfuna eri. Naye Papa bw'akeera n'ayogera abanga eddoboozi lyani? Ly'Omukama Katonda. Aba kikoze ku lw'Omukama kuba talina interest zonna, talina kyabaagaza. Era Papa ye mukulembeze w'ensi eno. Kakati ba Papa b'e Uganda bwe baba nga beegasse ku banyigiriza banna Uganda kya nnaku nnyo muganda wange. Era kyabuki? Kyabuswavu nnyo. Ffe tuwa taifi 1/10 ekirina okulabirira abasumba, kirina okubagulira emiganduula, emmotoka, amasuuka,
n'emmere era omuweereza wa Katonda talina kulima talina kukola kyawandiikibwa muleete sente mu nnyumba yange ennyumba ereme kubulamu mmere fe abakristo ffe tulina okulabiriraani era ne bwensanga faaza ng'avuga emmotoka sigaa nti faaza sente za kimu kya 10 aziguzeemu mmotoka kubanga bw'azirya mmanya mukama yakoze eki era abasumba oba abareverand oba abafaaza oba ababulaza ze ndabirwamu mwe tuyita okulabira mukama kyekifaananyi ky'omukama thats why bwe bamala okusaba bawunzika bagamba awo mukama yakyogera naye nga ye yakyogedde tetubaamu dawuti yonna kubanga bo tukimanyi nti kyekifaananyi ky'omuki ky'omukama katonda kye balya nga tukibawadde tumanya omukama yakoze eki yakiridde era twabeeranga bato mu kyalo ze ndi musiraamu ne nasomeranga ku masomero g'abakristu ga senti ga cs n'amalala nga bakeera ku makya ne babagamba faaza agenda tukyalirako leero ku ssomero muleete amakula eri faaza kuba talima takola olwo ne mugaba bakadde bammwe ababatikka amagi ne babatikka abatikka amatooke ne babatikka abatikka sse ne babatikka abatikka ebikajjo ne babatikka byonna muleeta waani wa faatha kwamwe muyina omulabirira era ne kimu kya 10 tetulondola gye kiraze kasatu kitadde mu mikono gya faaza kyekifaananyi ky'omukama olwaliro bafaatha betuwa kimu kya 10 tekibamala bagende wa Museveni ne bajjayo ebbaasa abaayi kimu kya 10 tumuveeko tetuddamu kiba waliwo gye mujja kimu kya 10 eky'omu bbaasa kinene akabbo mu kkanisa mukajjemu tulekeraawo balabirira eyekolera kubanga waliwo kati abantu bemuweereza batakyali bannansi eyekolera nga tetunakitwala ekintu ekyo yes I understand buli muntu yenna essaawa zino buli kibawo ku Bobi Wine omuntu yandirowoozezza nti asonga direct mu president nga tetunagenda mu bya gavumenti olowooza ensonga teyinza okubanga obuzibu faatha naye abuyina ku muntu nkale tugambe waba yakikola kuba tekirina bakakasibwa kubanga essomero lyalemererwa okuleeta obujulizi nti nno yakwatibwa n'enjaga naye ate yasuspendingibwa kikigwe ekikupromptinga okugamba nti kino kisobola okubanga faatha akola na state bw'okeera ku makya nagwe mubbi w'enva ewaka ne bakwata ng'osaabaanya enva kitegeera nga buli nva lwe zibula gwe gwe bakwata ng'ovulubanya engalo buli lwe zinaabula nga gwali bazibbye since state yagezaako okusanyawo obulamu bwa Bobi Wine since state yebadde ng'emabega w'okusuula Bobi Wine since state yebadde ng'emabega w'okuswaza Bobi Wine buli kikolwa ekirimu okukakanya Bobi Wine yekivunaanyizibwako tolina mu kirowoozo nti ayinza okuba yeekangabiriza nga kituufu omwana we yakwatibwa n'ebiragalalagala ebyo ani ntandise nkuga I know Bobi Wine than you know him manyi butya bwakeera ku makya n'areactinga ku muntu akozesa ebintu ebyo ne bwaba si wa Buganda we how about ku mwana we yennyini omutuufu kitegeera muganda wange era kiri kyeggaye nti taifa eveewo kuba kakadi bano baweereza Museveni bagendayo n'amagandula n'abawa ebbaasa n'abawa ssente kyekimu ne Kampala mukama naye nga lwaki Bobi Wine w'omujja bamanyiwo lwaki bandibadde bakuba omwana omuto ali innocent tulabe bannabyabufuzi bangi nnyo Besigye bazze ne babeerawo bakawanga Semogere bazze ne babeerawo naye tebakubangako ku baana baabwe direct bakuba bo lwaki bandikubye omwana ani ono abalwazizza ennyina bo Bobi Wine yasoose okubaddukanya wuzi bw'abaddukanya bw'abawa amenvu okitegeera muganda wange kyova olaba bamulwana nnyo kuba y'omu ku bantu ababadde ku alaali y'omu ku bantu ababadde katuufu that's why bakola ki bamulwana nnyo by all means mbulira abawagizi ba Besigye abattibwa ennyo ng'abaffe mu mwaka gumu maybe lwakuba social media teyali y'amaanyi mu biseera bwe yavuganyiza naye abattibwa bangi nnyo nabakyali mu makomero osanga laka bakyaliyo kati tandika onoonyereza weeri bameka abalina entaana eyeebwabwe ng'abaana baabwe ekyabatuusa emagombe kuwagira Besigye then okompeyalinge n'abaffe ojja kufuna ansi entuufu kino abantu Bobi Wine we naadde mpuliza ka video Bobi Wine muyayogedde ebingi Kyagulanyi yasirika mu kaseera amulwe gatambulira amangi agenye kati yalina we yakyogerako
niwe yayogedde kino yakyogedde mu lukiiko lw'abazadde ate era video bino ne audio zino ezalinkinze si yazitadde era abazadde benyini be bazeeteeredde. Olowooza kiki ekyaleetera Bobi Wine okusirika wakati ng'ate amawulire agalina? First of almost Mukatoliki ate Muganda ate Munnayuganda nti Munnayuganda alina okweyisanga omuddugavu ayagala nnyo ekitiibwa ky'ensi ye, omuddugavu omutuufu. Bwe olaba ekintu ekitoola ku nsi yo so no 7+. Bwe olaba ekintu ekitoola ku nsi yo ng'oli Munnayuganda olina okukibeera ebbali. Second, Omuganda abeera n'emmizi. Third, Mukatoliki. Bwe olaba ekikuba ekereziya you better leave it. Kitegeera? Bobi Wine akimanyi nti omwana we si wa mugaso nnyo kusinga ekereziya. That's why yasalawo omwana we asaddaakibwe ku lw'ekereziya Katolika, ku lw'ekitiibwa kya Uganda n'ekya Buganda. Kitegeera muganda wange? Ensonga sebo. Yamusirisa. Kiggweera wa kino mu kaseera nga Headmaster ayanikiddwa. Olwo abantu bangi nnyo abateekeddwa waawo mu feesi ya ono yanibanga ono yatuma omwana ono yali mabega wa father. Kiggweera wa? First of all most eddiini ezo ze zibadde zitukumaakuma okwekuumira Katonda, obutawaayiriza, obutalimba, obutakumpanya. Kale olwaliro omusajja omukulu bw'aba awaayiriza omwana omutaba amulaga kifaananyi ki? Bw'aba akumpanyiza omwana omutaba amulaga kifaananyi ki? Bw'aba alidde enguzi omwana omutaba amulaga kiki? Amasomero mu Luganda gayitibwa eggunjuliro. Era omusomesa ye gwe abeera muzadde w'omwana mu kaseera k'obeera naye. Fe abaasomera eyo mu byalo, omusomesa yakusomesanga ebyo maama wo bye yalina okukusomesa. Tobuuza abantu ng'oyimiridde, towemulanga, beeranga mwana wa mpisa, tokubanga banno, towaayirizanga, enguzi nkyamu. Olwaleero kikyasomesa Solomon Kampala ng'ate ye mulimba. Anaamuyigiriza obutalimba nga ye mulimba, anaamuyigiriza obutalya nguzi nga ye muwomera, anaayigiriza obutabba nga ye mubbi, anaamuyigiriza obutawaayiriza nga ye muwaayizi. Ffe bwe twasomeranga ng'omusomesa w'essomero akugamba yeekolera after break geno leetera amazzi ale nga togera mujjeemera madamu nakiboneka, kubanga mu budde obwo ye maama wo, ye muzadde wo. Obudde bwe twabeeranga ne bazadde baffe bwabanga butono nnyo okusinga bwe twabeeranga n'abaki n'abasomesa baffe. Kaakati ddeewo teyakoze mulimu gwa buki gwa buzadde, teyabadde taata waani wa Solomon n'ekirala. Makanisa gano ge gabadde gatukumaakuma oba emizikiti oba ki obuteeba mu bikolwa bya sitaani. Naye abantu bagenda kweyongera okugduka mu masinzizo g'Omukama, bagende wasenga Keziya kulannama oba ewa Mama Fiina, kubanga abaweereza b'Omukama kye babuulira ku wolotaali ate si kye bali. Kyekyo waliwo abantu abavuddeyo bo ne basigala nga basigadde n'eggundi esooka. Wangambyeko Isbert yakusanyusiza ne response ye engeri ya reactinzeemu ku gundi. Nesobola kwonoonera maanyi gange kuyisima. Kugamba ono ijuli. Nze bwe mba nkeera ku makya nga ndisikasinga ku nsonga za Buganda siyingizaamu Musoga era siyingizaamu Mulango, zidisikasinga na Baganda bannange. Kale bwe mba njogera ku by'ekizadde siyingizaamu Mugumba ale nga n'omutima gwe muki Mugumba. Isima talina mwana, talina nsonga yonna emuyimiriza na muzadde adefending omwana we. Isima bw'eba nkoko ngumba, kamunyi bw'eba enoonya obukoko obuto teyeefiirayo kubanga terinaamu waago. Kitegeera muganange? So bwe mba ndisikasinga ku by'ekizadde asobola okuba nga naye alina opinion ye nga Munnayuganda nga wobirayo ku sayidi eno naye nga alina sayidi endala gy'asinzidde okubiraba. Atalumwanga kubisa towa opinion yo ku bisaba ebiruma eby'omwana. Kitegeera? Isma Uganda ekoma ku ye, sigambye nti muvuma amagufa naye lwalifa
yenna aliba akoze eki afudde. That's why talwanira na Uganda enkya kuba akimanyi ye ndya bwange ngenda talinaamu mwana we talinaamu kake kyovala talwanira Uganda enkya abaana be gye banalivinga kuba tabakola ki tabalina kati nganze yeekolera itongwa sisobola kwononera energy yange nnyumya ku byekizadde ku mugumba alalina mwana ate alalina mutima gwa kizadde osobola okuba omugumba by the way osobola okuba omugumba abantu bangi abagumba naye ng'ate bazadde obuzadde bwa ku mutima ffe twalina omukyala ewaffe Butambala bamuyita mama mukulu teyazaala aji yamuwasa n'atazaala aji n'awasa namba 2 n'azaala naye ng'ate mama mukulu yaleera bano maama ajala bazadde segeera era baakula bamuyita maama nga bamwagala nnyo tudde aji yafa naye maama mukulu talina mwana naye abaana ba maama ajala be bamulabirira be bamujjanjaba be bamubuuza maama alidde kaki kubanga weewawo talina mwana naye ate muzadde mu bufunze yafuna abaana ng'ayita mu buki mu buzadde kalisima talina baana si muzadde n'omutima gw'ekizadde takola ki kati sisobola mudisikasinga ku nsonga za kizadde era ensonga z'abalina abaana mu kaseera nga politics agambibwa okuba nga alabika ayingidde amasomero abantu luli tubadde tuli proud abantu saa zino balumba President Museveni towulirangako alumba bannatasha alumba family naki kitulekawa nga kati politics atandise okuva ku bazadde atandise n'okuyingira abaana twandowoozezza nti nno abaana babeera innocent kitulekawa akaliro bakawulidde omuntu bw'atandika okukeera ku makya n'asalawo ajja amaanyi ge kuggwa agateeke ku mwana wo neighbor kitegeeza gwakutiira ddala amaanyi ge aba akoze eki agawulidde gwakutya kati Kyagulanyi abalemye okunegula balanise kwagala munegulira baki baana naye ate ne beerabira nti omukuumi w'abaana akyaliwo olaba Bobi Wine akuumye bannayuganda how about his family my dear brother olaba akuumye Uganda yonna how about his family how about his son how about his daughters how about his wife segera muganange kakati akaliro bakawulidde bannayuganda abamu abalabira ensonga zino ewala bagamba nti maybe ensonga eno n'abalwana family ye yabaweewa okutandikira batya olunaku lwe bakwata omwana ne bamuwa essimu ya iPhone n'akwata app eno ey'okusmokinga n'agizannyisa be baawa ababalwanisa omukisa si gwa nsalirawo bwe nina okukuza abaana bange si gwa nsalirawo ebirungi ebisaana abaana bange ffe twali abato bwe twasomanga tewali masimu bwe twasomanga obulungi baganda bange bababuzanga mwagala kibugaali abalala mipiira abawala ddole nze nasabanga radio cassette ye bwaba bwe yasaba iPhone what's wrong with this simwe mutusalirawo kike mulina okuwaba nawe olwo Museveni abawe emmundu olwo muntu agenda okugamba mutaani wa Museveni oyo mulaba faafe bazanyisa simu ne mutaani wa Museveni yazanyisanga mmundu kibi nnyo okuwa essimu nga wazanyisanga mmundu nze wange wemuwa essimu kinene nnyo waliwo agenda okugamba nti fena tukkiriza kubanga naye yennyini yava publicly n'akuba oluyimba n'akyogera nako nti yali abusing ku drugs naye n'azikola ki n'azivaako ebiseera ebisinga mu society nga obadde olina experience gy'oyiseemu naddala kati nga Bobi Wine wayita mu experience ya drugs bwe yagibeeramuko n'alaba kyalengezaayo olumu kiba bagamba kya buvunaanyizibwa omuzadde oyo okwewaza abaana n'okugezaako okwekuteera lwa nsonga nti abandyagadde okuofendinga nze they might end up to offend you olowooza family tebaalegezaamuko gonya bweva nekubuulira nti mu nnyanja ennyanja etabanguse oba ekyennyanja bwe kigga nti ennyanja etabanguse gwali ku lukalu oba wakanaki kati gwe mugaa nti yanywanga enjaga Bobi Wine yakubulira obubi obuli muki mu njaga katayinza jikkiriza baana be kale tumalirize n'ensonga nga tutumalize yenze yeekolera itongwa baganda bange ne bannyinaze mbatumiddeko naye bannaddiini mugezeeko okubeera kye mu preachinga mulekera okukolera abanyigiriza mukolere nga abanyigirizibwa mubeere ku ludda oluliko abantu abangi kubanga oludda oluliko abantu abangi kwe kubeera Mukama kubanga Mukama agamba eddoboozi ly'abantu
eddoboozi lya wale faaza alina amunyiga wakirowoozezaako ng'amunyigiriza nga naye amunyiga nga maybe naye takikola ng'akyagala naye nga waliwo anyiga I know kisoboka but tosobola kuŋŋamba Simon toli mubyozze mu nju ekiro noŋŋamba okukuleka nemekubba n'okutta weebake ku maamawo nfa n'ekitiibwa tosobola kunneebasa ku nnyabo nfana ki n'ekitiibwa naye yalifudde n'ekitiibwa kubeera si abasooseyo emagombe ffe golooza ffe tuli mukaweweevu ffenna tunyigirizibwa ffenna twalabula dde obutaddamu kwogera bino naye nfa n'ekiki nkola ekituufu ky'okukolebwa amaanyi ge nnina tegalina kugoba nkima ku kyalo kuba sigenda zirya nva ddoboozi lye nnina teririna kuwemula lirina kwogera ku nsonga za ggwanga kakati gwe bw'oba okakasa nti bwe tufa tugenda mu ggulu ki ekikutiisa okufa ng'ate okugenda mu ggulu olina kusooka kufa